Maama fiina awonyeza birungi Samantha ekomera bibino birese gwe wenna kadama aliyeyo nga ino omwana wo mu Uganda bino osana biwuliriza bikabya amaziga. Catherine Kusasira mukomera bibino Museveni akimukoze kale katugende mawulire gaffe agalero nga tetunagenda mawulire mbadde nsaba ka video kampeleka like kabenga kasolo tambula katukire omuntu yenna yendagadde manya kweno information ni aja tikawedo agamba jenga kulombere dua namba ya 67 mukubire ajja kuba akuyamba nga sibalwisiza katugende mawulire gaffe oluvanyuma lwa Maama fiina okulaba yibadde interview ya birungi Samantha nga aline SB4 nozanga mukirabaawo Maama fiina yadduse mangu nakubira SB4 esimu namuyita nagamba muno oyo muwala birungi Samantha jagala agent evidence kilaga nti no abadde mulwadde waja ne evidence tino mulwadde nga we yagambye abantu ngo mulwadde w'ekibumba ine mulwadde w'ensigo wabiraga we bati Maama fiina alredde okusasula buli banja lyayina wabula ate si ekyo kyokka ayilirede n'okumusasulira eddwaliro bibino soko byewulireko era nkomewo n'ebirala ekyo kyasinze n'okunkwatako ekyobulwadde omutima akawoowolo ku biki akatabo aponde kyenjagala njagala Samantha aleete ebbaluwa ez'obulwadde azikulage nze amulwedde okujjanjaba Samantha Saama wange amulwedde Samantha okujjanjaba bawetaaze Nairobi bawetaaze indi twagala ebiwandiiko ebiraga nti Samantha obadde mulwadde era weetaaga okujjanjaba muzijanjaba bwe nkwatako mbula kyemba nkwagala maama wange twafuna gwe twama ebya Samantha nga tubivuddeko ebya kadama yafiirwa abaana basatu nga ali mu Dubai nga akolera emyaka ena contract ya myaka ena bami nga akolera abaana be we yakomawo mu Uganda kibasooka omukuba bamukuba akalango tino abaana be wali wazaala bonna bafu kyokka nga yali asindika sente oyo omwana bambi yazirika kino kituwa ekyokuyiga kintino bambi whatever we do making sure nti no video call eyo ya mugaso nnyo kubirabe ewaka ebyo nga tubitadde mabbali muganda wa Sabiti ndoza Sabiti mwena mumujjukira bulungi bodyguard yakuba bakadama gwe mwafuula hero yono ye bodyguard yakuba minister Engola nafa bagamba tino omusajja yafuka hero era bakyategerekeddwa nti no bakadama be bayambako ne mu maziika goyo omusajja yadde bali basaza connection nga tebagala bana oba opposition oba bakadama oba ba house managers oba abantu bonna okuyamba eyo family naye bamala ne bakola ki ne bazirowooza muganda we yavayo nayogera ebigambo ebisongovu ku government yamazina bawambibwa bibino soko biwulire era nkomewo n'ebirala abamanyi nze Frank Sabiti muganda wa Wilson Sabiti yakuba minister Masasi muganda wange yawa speech enkambwe nnyo amanyikiddwa nga Michael Sabiti bamuwamba era ne bamubuzaawo oluvannyuma lw'okwemulugunya ku government tadda nga mukulabika omuntu yenna ali eyo nga asobola okututuusa ku muganda waffe twava mu kunoonya omulambo gwe twaguziika naye ate muganda waffe oluvannyuma lw'okwa speech nga baziika muganda waffe oluvannyuma lw'olunaku lumu bamuwamba tamanyikiddwa ku mayitire ge Michael Sabiti yabula kino kibabulira abooluganda era simanyi gyali yawa speech enkambwe era bino mbyogedde olwaleero yenna asobola omututuusaako amutunoonyeze. Thank you. ate nga ebyomuzira wamwe bakadama ne basekadama nga tubirese ebya mukulu Catherine Kusasira si birungi era nga government nga we yagamba muno yakayamba abantu 3,000 ne mumanyi 3,000 yavayo nagamba mbu yakafunira abavubuka 3,000 emirimu 3,000 mu Uganda muno kati nawulide mbu ng'era no musajja alina byayogera maaso ogenda biwulire yagambye mbuno bamusabye ebaluwa oba confirmation ntino abantu 3,000 kituufu yabawe emirimu yadde wagamba mu kitundu kyavaamu ekyamasaka eyo we yagamba mbu wali representinga kyogamba abantu 3,000 bawera kitegeeza bayawa abaana bato abaana bamu bebatanazaala n'abawaki n'abawa emirimu naye zino ensonga zaatabuseemu era bamuyiseemu bamagambye muno akole report koze mumanyi bintu by'emirimu okukola report n'ofilinga nga kuli ng'olina evidence tino abantu bafunyidde abantu 3,000 emirimu soko biwulire bino era nkomewo n'ebirala sawe kyakolo kituuza abantu bameka oyo kinene kubanga kuliko obutebe kuliko ne ground wansi kibwako n'ennyonyi. Thank you very much. Tekituuza abantu abawere 3,000 nena jiguji aha kakati engeri
agamba alina emitwalo egy'abavuka bawadde emirimu baba akuŋŋaanya President Museveni abasange wali. Omanyi tulekerawo okulimbalimba abantu n'okulimbalimba gavumenti n'okulimbalimba buli muntu gwe tusanze kubanga ffe wuliriza pulezidenti nga pulezidenti ayagala numbers kubanga numbers zino naddala ezo ez'abavubuka ze numbers ezimusumbuwa be batalina mirimu be balina ebizibu ebyenjawulo be baagala okukola kakati ate ye Catherine Kusasira amuyambye nako n'aleeta n'abawa emirimu emitwalo 3 miramba yabawa ki emirimu kati kitegeeza nti kati Catherine Kusasira akoze bulungi nnyo akwate bukwasi kisaawe ekyekololo asabe atekemu abaana abe emitwalo 3 President Museveni ajja kujja abalabira awo teetagana omuntu alina abantu emitwalo 3 gwe baataddeko engalo ze bw'ati ng'ogirina we giri awo tosobola kwegayirira mu President Museveni kuba President Museveni olaba asisinkana baabo ebyakusasira nga tubivuddeko bino bika by'amaziga ndowooza ogenda wulira omwana oyo wa myaka 8 naye nga emboozi zagenda okubayogera za kintu kikulu oyo omwana gwe mulabawo ye kennyini yagambye interview yoyo mbu yali yaguzeeko malaya si mulundi gumu si mirundi 2 nga awaayo sente kikolaba omwana omuto ogenda muwulira mu maaso awo era kakavidiyo kasoboka ku playing tenkomewo nga mbinyonyola tenkomewo ne Don Asia toka mwana mutulekera abaana baffe abazadde abamu oba tubalekera bakyateeka abatagala mmanya omwana mukubire video call ngoli bweru mukubire ngoli wano noba nga toliiwo ngoli ku mulimu mukubire kozi ne mukama sawulire bino ebintu era nkomewo n'ebirala gwani yatandika okuwaga amagezi ag'ogenda oggula bamalaya muganda woki wegatta n'oyo omukyala gwe wagenda oggula emirundi emeka gumu gwokka olwamala n'otandika okufuna ebirwadde wali wekka oba ne banno mwali bameka wawaayo sente mmeka 15 sayidi ki nga Casablanca omumanyi bulungi kati kyenjagala okugamba okyali mwana muto okyali mwana muto ogenda funa ebirwadde bya bwereere owulira sisitemu zo zikyali nto kati gw'otandika okwegatta n'abakazi sisitemu zo zijja kufa ojja tuuka awantu okukula nga tokyazaalisa future yo ogitta okitegedde tokiddangamu ekyo ate ndi kusaba muyina okumalayo treatment eno oba mwagala obulamu owulidde owulidde Wukasha emyaka oyina emeka Mukama waffe yeebazibwe Maama Janet nkulamusizzaako Maama gwe minisita w'ebyenjigiriza mu Uganda kitegeeza abaana b'eggwanga tuli mu mikono gyo naye Maama mbadde ninza omukulembeze awummule Entebbe ntegeeza bbaawo otukwatemuko kubanga ndaba obusobozi obuyina oli muyigiriza ekimala ate era obusobozi obuyina kubanga ebbanga bbaawo lyamaze ng'afuga eggwanga obaddewo ate nga bbaawo atukoledde ebirungi bingi wewaawo ne Natasha ayagala okikwatamu ne muwoozi oba n'omuko naye kyemmanyi osobola obasinza amaanyi n'otukulembera sikuyinaako buzibu ate era nkwagala nnyo Maama lumu wavaayo n'osiba omukyala Stella Nyanzi eruzira okumala omwaka mulamba lwakumokkola bigambo binene weebiti era n'abonerera wewaawo ffe abamu twasirikira mu kamooli ngeri gyali ku ludda oluvuganya gavumenti naye abamu baasanyuka kubanga yali ayitiriza okuwemula abaana b'eggwanga waliwo omuntu eyeefuula omuwabuzi wa pulezidenti kale muwabuzi wa bbaawo amokkola ebigambo bwebiti ng'ali ku TV ali ku bukamera obw'enjawulo naye lwaki ye tasibibwa ku bigambo byayigiriza abaana nga nange Saarake sisobola byogera naye ate ye omuwabuzi wa bbaawo asobola obyogera ne mumusiriikirira mu Uganda temuli mateeka mulimu abaana n'ebyana banaddiini muliriddawo abalokole Maama oli mulokole oliriddawo abasiraamu muliwo abakatuliki nali badde musindike waffe Bulange kubanga kyana Kiganda oba mwana Muganda naye Katikkiro ali bize munnange tali bize nnyo kubanga naatera okulekulira alina byakuŋŋanya agende
nitusalawo tumubalekere kuba mumamu ekifo kyalimu naye lwaki ye temumukwasa mateeka minisita w'ebyayi akwasa empisa minisita akwasa empisa simanyi lwaki bano abantu abagezaako okwonoona ensi mubalese aye ne mukwata abantu abatalina misango ate ng'ono tica mumulese ye alya butaala si kyamazima n'obwenkanya banaddiini basirise balimbya obwenza ogamba mu nsi mu Uganda tebaliimu bingi ebigenda mu maaso beebasa abantu bawemula abantu beeyambula abantu bakola ki basirise ate bali mu kamera biri ku media basirise naye balina bakuumi basaba bakuumi bagenda okwebaka bateekawo bumundu wansi wa piro noweebuuza kale yesi babakuuma naye muveeyo ku nsonga z'eggwanga muveeyo ku bantu abawemula abaana bammwe muveeyo ku bantu abawemula ffe naye mubasiriikidde mubawadde n'amativu kwe bakola kubaddeawo ne bawekula Maama Jenati mbadde nsaba oveeyo obeeyogereko n'omwami wo Museveni atuyambe atugirewo omuwabuzi we ayitiriza okwonoona abaana b'eggwanga bwekibanga kigenda kulema ngenda kukwata abantu abasukka ebitaano tugende ku City Square twekalakaase ate nga tuli weereere fulufiga atusibe ndabaga mulimu gw'omwamu gwakutusiba tube bangi munnanga tuteekeyo ekitale kumera mwagazimba naye nga mwali wadde mutunula mu nsonga zaffe otherwise